Buterevu omulungi ali ku Impact FM radio rasama yakwaniriza wasibiyota sebo sibiyota nyabona te tuli fenna yes eno program Uganda eyogera lunaku lwa kutaano enakusome ziri mwenda omwezi gwa kuna omwaka 2021 tuli fenna munafatuliza wasibiyota sebo sibiyota nyabona te ku Impact FM e Kampala tuli kuchenda mu 8 katondo nya tubera fenna live and clear mu studios za Impact FM wali ebusoga tuli kuchenda mu 2 katondo mwenda ejinja tuli ku 17 katondo mukaga bogenda ali embale 13 katondo musanvu muwa mutufuna bulungi nnyo nogenda paka ku border nokosane border muwa mutufuna bulungi nnyo emasaka 11 katondo 5 abatufuna ku Star Times tuli ku channel Note 98 iyo Star Times channel yafe ate ku mitimbagano tuli ku www.imc.ug mwenda mubera ku Impact FM ngesanikide tuogera ku Impact Radio Rasa Mayinja nga bulijjo program Uganda yogera tuogera ku nsonga nyingi ezikwata ku ggwanga lyaffe Uganda ezikwata ku bintu byonna nawe noteke tafali ku ggwanga lyo nga muna Uganda n'olwensonga eyo tuba tukyaza abantu abenjawulo ne tuga ku nsonga bwe zityo nga bulijjo omulangira kalima kegange gye buvuddeko tubadde twawulira era kyaliwo kyali kituufu twaziika baganda baffe abali bavuga emmotoka zino ezitwala ebyamaguzi mu ggwanga erya South Sudan bw'otuna South Sudan ndowooza abamu ku abo ba refugees oba abanoonyi b'obuddamu abasinga obungi bali wano ewaffe Uganda abamu bafuuka n'abaganda baffe abamu tubaagala tubawasizza tubazaddemu abaana era tubeera nabo mu communities ekitegeeza nti amawanga ago gafuuka galinga gafuuka g'Oluganda kakati no mbeera y'emu bannaffe beetaaga ensinga bw'ekyali nto ezimu kwesinga obuto okusemazinga Africa ne mu nsi yonna beetaaga ebyamaguzi era ebyamaguzi ebyo tubadde ngaffe nga bannayuganda tuyibatwalira kubaka ekatala akamu kwako ketwenyumirizaamu naye gye buvuddeko baganda baffe abavuga emmotoka zino ennene ezitwala ebyamaguzi babadde battibwa mu kuttibwa okwo kigambo kibi nnyo nnyini ddala kubanga obotta omuntu tata waagenze kuleeta 10 aye n'owulira nga bazizza mulambo bw'oba n'olirake osobola okugufuna naye ng'ate gimu giyinza n'obutadda kuno kakati naye kyonna kirwaizinze concern oba n'okwebuuza era mu mbeera y'emu omubaka mu parliament yayimirira parliament n'ekiteesaako nga lwaki abantu baffe battibwa ng'eggwanga lya Uganda lyesirikidde n'eggwanga lya South Sudan beesirikidde ate nga tuli banywanyi era bayita minister aberenga anaka kyayogera minister yagamba nti waliwo abayekera mu ggwanga lya South Sudan byamukoyo bibe yateekako byasimbako essira badinaga Uganda ekyagenda maaso kwati enoonyereza naye nno tulina okumanya ki ekigenda maaso ku South Sudan ku nsalo bw'ova mu Uganda ng'ogenda South Sudan ki ekiriwo omungi atuliza onako ero mu studios nate nina omukulu akulira bannaffe abavuga abatwala ebyamaguzi nga bavuga emmotoka zino ennene ekibiina kyabwe kibagattira awamu ekyo mu studio mwali omwami Byron Kinene nsanso okulabako ssebo buuza kwatuliza ku Impact FM nange nsanyusa okukulaba esebo ate nsanyusa okuba n'omulangira ku pulogulaamu kubanga omanyi abalangira be bakabaka b'Obuganda kaakati ekirala bannayi nange nsanyusa ennyo abawuliriza Impact FM mwebale ettafwalire ogambi gundi ndaba gundi redi eno mu Luganda bagiyita lwasa mayinja so mu Lushoga tugiyita lumena mabaale kugate mubeera wano ne mwewaana nti mwe mulina ekigambo era kakati nga bweri ebushoga bino ebya lwasa mayinja bwe muwuliranga lumena mabaale mumanya nti impact ye lwasa mayinja so naye banange mbaagaliza okuwuliriza okulungi nze Byron Kinene nga banyanjudde nga ekibiina kiyitibwa Regional Lorry Drivers and Transporters Association tubulyeko ekisooka ddala mukola ki mwebugamba nti abavuga emmotoka zino ennene kiki mukola oli wawulira Regional Drivers and Lorries Transport Association mukola ki kugamba ffe tukwanaganya ba trucker drivers ne bannanyini mmotoka era kugamba kyekibiina ekirimu ba drivers ne bannanyini mmotoka nga tulowooza nti driver ne nanyini mmotoka babeeranga bafumbo oli wadde mbogamba nti abakazi abakyala mu maka baba ne interest zaabwe n'abaami mu maka baba ne interest zaabwe naye nga tuba twerimba interest ziba zaawamu za famire nga famire nti kakati abaana balina okusoma eyo interest
yawamu. Yes. Tulina okulya, tulina okwekulaakulanya. Buno obutono obubeeramu nti buli omu alina ka interest ke, obwo ndowooza bujja lwa mulabe setaani, naye nga interest mu maka, omukyala n'omwami, kati nannyini mmotoka abeera ng'omwami, omukyala abeera nga driver. Wadde nga nannyini mmotoka ayinza okugamba nti nze interest yange njagala dereva kuvuga mmotoka yange bulungi. Naye ne dereva interest ye agamba njagala kunsasula musaala gwange mu budde. Ate nga baba bangoba tebangobera ku kkubo. Kituufu oyinza okulaba nga buli omu alina interest eyiye, naye ng'ate dereva naye bwe baba namusasula omusaala ajja kukuuma emmotoka nga namu. Olaba ne nannyiniyo bw'aba afunamu. Budereva bw'anaawulira confidence nti guno mulimu gwange ajja kugirabirira, ne nannyini mmotoka naye n'agira ki n'afunamu in the long run. So abantu bonna interest abo, ate buli omu ateeka okumanya ebifamu ewa munne, kuba gwe twagala omanye ekifo ewa nannyini mmotoka. Nti nannyini mmotoka bw'aba aguze emmotoka babayita bagagga, omugagga mmotoka ya mugagga. Mmotoka si ya mugagga, mmotoka yiyo gwe dereva agibeeramu agivuga, gw'obeera nayo. Ezo emmotoka tezikyama mu luggya lwa muntu nti mukulu gundi ajja kugula emmotoka akuwe mukulu kalema aganye mmotoka eyo girete kawa kanjirabe lujjakyo olugenda mu trailer yagikona gireke eyo agikula n'agikuwa gwomanyi weesula gwomanyi bw'ogenda Sudani n'omalayo wiikisi bbiri gwobeera nayo era weewunye ne mu kibuga wano n'emmotoka tugiyita ya gundi bweba kinene yavugira kalema bagambe emmotoka ya kinene ebyakalema si ya mugagga yakalema tebitukwatako bayira wenze kati bompe emmotoka yo nempe ebisumuluzo bwoti nga nkubira bulooka alo jebale nzudde gaali nengenda kanzije kulabekawo nengendawo nemulaba nga ndina n'ebisumuluzo nemugamba sooka ompe yawe emitwalo 10 ngende ekamala okulya amanya ajja kumpa omulimu ajjeko sente ze kubanga emmotoka oyidde oyina kati gwe nannyini mmotoka tolina akuwola wali ku stage nze bampola so tubakwataganya buli omu ategeere nti obuzibu oba obwetaavu bwa munne gwe mulimu omukulu gwe tukola ate ekirala n'okubagatta n'ebitongole bya gavumenti ebibeera bikola kati nga gino emirimu era ogenze n'oyogera n'ogamba nti Sudaani ggwanga tto South Sudan ekyo ne ŋŋamba singa okyogedde oli mu lukiiko olutudde kati ku booda n'oyimuka n'ogamba omanyi waliwo ebiseera battako dereva mu Nakenya yali mukyala ng'avuga trailer ne bamusaba amafuta kati bwe balaba emmotoka ng'ekomawo okuva ejjuba Omusudani obwongo bwe bumugamba nti kati emmotoka tesobola kubulamu mafuta oba eddayo oba ejja yamanya kitanka kirina okubaamu ki amafuta ne bamusaba liita 6 n'abagamba banaye siina mafuta wabula mu tanka yange muno ninamu amafuta kambaweeko ku gange ag'omu tanka eno nze kwentambulira mbaweeko liita 2 bo ne baleeta ebidomola 3 abagala 6 era baleese ebidomola 3 bya liita 2 ebijjamu liita 6 kaakati y'omukyala n'ateeka mu kimu ne bamugamba na bino biteekemu n'agaana ne bamukuba essasi kati nve eno ngenda ku booda waliwo omukulu omu gwe twagendayo naye tubagamba abange lino eggwanga likyali tto mulina okumanya abantu waliwo Omusudani Kano Aduoti ndowooza ne bw'aba atudde ayinza okwagala okukona ku siiringi obuwanvu bwe naye yasituka mu ntebe yasituka nga nze ninga amukoma mu kiwato n'agamba ogambye eki takiza nti eggwanga tto Sudaani tukyali bato kati gw'onsinga obukulu ng'alooleza mu olw'okuba olina envi mutwe onsinga obukulu am 68 years ne mugamba nedda mukama wange mbadde sitegeeza myaka gyo ntegeeze eggwanga werifunidde obwetwaze okutula ku Sudan nangamba no don't repeat it I can even shoot you kati omuntu bw'agamba nti don't repeat it I can even shoot you oba oyongera ky'okumunyonnyola natandika kugamba amusolesa kubanga bwe yayimuka okuboggola ngenda okulaba nga babodegaadi be basembedde ku mulyango just in case kiwoga waliwo ekintu kyonna omukulu aboggodde balina okujja okumutaasa
oyinza okuba nga omuvumye so kakati ebyo byebintu byetukwataganya mu kibiina kino gyegyo emirimu gyetukola. Ekisooka nti nno tulabye of course South Sudan mutwala ebintu mwanga kyamala ge mutwalamu ebintu amawanga nga Kenya waliwo era betutwalayo Rwanda lwakuba yatukutulako naye kwegamba Rwanda tusobola okutwalayo ebintu kasita biba nga tebikolebwa mu Uganda nabyo tubitwalayo. Mu Malawi tujjayo Spirit, waliwo yo Spirit gwe bakolamu wano emyenge kwegamba naye tumujjayo. Kakati amawanga nga Tanzania kagama ge mawanga getu Burundi Congo ne South Sudan ge mawanga getusinga okgendamu. Ogame kino Rwanda mutera okutwala ebintu nga tebabikolede mu Uganda. Rwanda nga tebabikolede mu Uganda. Rwanda bode y'okugiggala baagiggalira bintu bikolebwa mu Uganda. Ne bw'oba otwalayo mayinja ne bamanya nti wagasime mu kirombe kya Uganda. Togayisaawo. Musango munene nnyo okugatwalirwa. Bw'oba ogatwala Burundi ng'ogayisa buyisa mu Rwanda tebakugaana. Naye gwe gezaako gatikkulire mu Rwanda nga bamanyi nti gaasimiddwa mu kirombe kya Uganda. Gwe omusango we guli? Yaataani agakiriyalinga okugenda. Kati sooka ombuulire. Bannayuganda be twawulidde abaafudde ekisooka baani abaabase? Kuba kati mwe mwina some information at least mwina mukwatagana driver sono kubira essimu nga ina byasanze ba drivers ba fero ani yabasse abaana b'eggwanga Uganda. Onzijukiza n'enziramu ekibuuzo kyo nti ani yabasse naye mbadde njagala nkuwe ku background y'okufa ku South Sudan. South Sudan emitawaana egy'amaanyi ennyo gyatandika 2014 naye 2014 baatandikira nga bakafuna obwetwaze Machar emirundi esatu gy'okola ne Salva Kiir nga batandise okugwangana Malaka. Naye abo nga tulaba emmotoka bazijjamu ate Basudani nga takisi bwe bagiyimiriza nga bayinza okujjamu Abasudani abalimu ne balekamu ab'amawanga amalala ne bakola ki Abasudani? Ne babatta. Tebakoma nno kubata busi nti babakuba masasi olumala omulambo okugutta ogwa musali munnaabwe ne bagusala olubuto ebula baateranga okugijjamu ebyenda ne babikola ki? Babisuulaawo babisuulaawo. Kaakati okujjako waliwo dereva munnaffe omu bamuyitanga Yunusu yayagala okuwolereza kasitoma we yali avuga manda. Emmotoka nyingi eza Uganda ezigenda ne zikolera mu South Sudan yali avuga kasitoma we ng'alina amanda. Bwe baamugyamu bamutte bambi omukyala yali atambudde naye olugendo lunene kati nga balina bondi gye bazimbye nkwatagana n'abagaba bannange omukyala temumutta naye ne bamutta. Bwe bamala okumutta n'omukyala ne bamutta naye ne bamukola nga kye bakola Abasudani ne bamubaaga wano mu bulago ne bakuulamu omumiro gwonna ne bajja eno mu lubuto nalwo ne balusala ne bajjamu kibumba na nsigo badokiteri baatugamba abakola ku mulambo byonna ne babitwala kali naye ne bagamba nti naye katumutte nga bwe tutta abaki abali abalala. Ogwo nno omulembe ne guggwa ne tutandika okuwulira gundi baamuttidde egindi gundi kati okutta kwabwe bayinza okuba nga bali ku road block ne bakuyimiriza kati bw'oyimirira ne bakusaba sentulusi nga tozirina ne bakuba essasi n'ofa. Waliwo bannayuganda ne babatako ekirindi nga 8 saidi z'erumbeeke kati ne tugenda nga tuva mu mbeera eyo tuga gundi baamuse nga kintu kiri kw'omu tugenda okulaba juzi kwega olw'obudde juzi wano waliwo akatawuni bakayita ne Situ kalinaanye Juba ne batandika okuwambirangawo bannayuganda naye nga bwe bamuwamba nga bamuwa essimu yennyini akubira n'akugamba Muzeeyi Kalema katolo ye dereva wo Muzeeyi Kalema bampambye baagala obukadde 2 ate ng'obukadde obwabiri olina busindika ku mobile money ate ng'obusindika mu ssente zaabwe kubanga mobile money tojja kusindikira mu za Uganda. Kitegeeza olina kulinnya nnyonyi ogende Juba owanyise ssente zo ofunemu eza Sudan ogende ku mobile money obusindikira obukadde 20 ennamba kw'obusindika nga bazikuwa. Kaakati ne bakikola nga bw'olwawo okuzisindika waliwo ekizibu ekyatuggwako kyali mu Pan Africa Company ya transport eri wali Kawempe nga oli bwe yagaana baalwamba abantu 3 bwe baalwawo okuwaayo ssente obukadde 14 ne battako omuntu omu nga bakutte ka vidiyo baamutisa biso ng'alaajana kati ne bakaweereza ku WhatsApp ey'abakama be kati kuba akafaananyi nga bakuweereza dereva wo
ka video bamusooka ne bamukuwa n'atunula bw'ati ne bamukwata ku video n'agamba nze gundi muzeeyi ndi wano muzeeyi baagala kunzita omulaba alajana oli n'ava emabega n'amufumita ekisobe pa oba mu lubuto oba wa oba okali kuba wulira gundi ebyo byabatujju ebyo ebikolwa ebyo kaakati nga kye banoonya era kati baakikolako Pan Africa ne battako omu Pan Africa eyali esisigiriza mbu simanye ennamba ezibakubira ezikwasizza poliisi baakeera kulinnya nnyonyi genda Juba kusindika sente kusindika ne bajjukira osindika obukadde 14 ne bwabera wano Uganda tomalaga busindika sindika kubanga osindika ne bagamba ziweddeyo ennamba ez'enjawulo kati bwe baamala abantu babiri ne babata ne bagamba gavumenti naye zino ennamba ezitubadde nga zitukubira ne tusindikako essimu manye sente nakati kweziri gavumenti etuyambye eki nakati ennamba kweziri abantu tebabakwatanga naye nga bazoogererako so kaagati ekyo bwe kizze awo bonna ebibuuzo tubyebuuza abantu ennamba zaabwe tezivaako ate bw'otuuka mu Juba oluusi nga bawambye omuntu wo nga n'abamuwambye tobamanyi bw'otuuka mu kibuga nga Juba n'obeeramu ng'ennaku 3 waliwo babbulooka ababamanyi bamuwambidde wali lindako ninda akaawo nadda wali ebbali n'akuba essimu n'ayogera Oluwalabu ne bamugamba tumulina n'agamba baŋŋambye bamulina naye baagala obukadde 15 awo wennyini n'okwata obukadde 15 n'obusindika omuntu wo ne bamuta kali nga twebuuza gavumenti nabakyeyo etalondoola bantu bano abatta abantu bano mu ngeri eyo gavumenti kyeyawa n'oba yeeri SUDAN kale ne twebuuza kaakati twabadde tukyali mu firimu ezo ku Mande nga Sande ndowooza zaali 28 omwezi ogwokusatu guno wiiki eri ewedde kaakati ne bajja ku Sande waliwo ekikufu bakiyita ganji oba ovudde yeeyi ng'ojja Juba n'oyise we bayiteeranya kaada waliwo ekifo bakiyita ganji kiri mu mayiro nga ndowooza nga 6 kiringa makkati kale nga amakkati ga yeeyi ne Juba kubanga waliwo mayiro nga 10 something ne bajja abadereva bali bavuga butakisi bave Koboko ne bagwa mu ambushi ne babatta ne mmotoka zaabwe ne bazookya kaakati bano ne bagamba bannange mutuwe emirambo era bali abaabatta ne bagamba twagala ssente bwe ziti okubawa emirambo era mbu kyesinaako bukakafu ab'Ekoboko ne basolozaamu busente ne babuwaayo ne basobola okubakkiriza okugenda okulonayo ki emirambo egyo kaakati ate nga emabegako wali kenjagala abatuwuliriza bakategeere bulungi waliwo emabega nga waliwo akafo koolagamu ne bakugamba nti bw'otuuka wali opangisaawo omuntu n'akuwerekera bali bwe bamulaba mu mmotoka tebakukuba omuwa ssente omuntu gw'opangisizza musirikale ali mu uniform owa gavumenti gwe tulowooza nti wa gavumenti n'omuwa ssente n'aziteeka mu nsawo ne mutuuka mu danger zone ne bagwa mu kkubo n'abakolera sayini ne bavaamu n'atambula n'akusomosa awabi n'akomawo ne uniform ye n'emmundu ye nyongera ngezaako okuddamu kibuuzo kyo ani atta abantu kyengezaako okuddamu ne twebuuza ono amperekedde ali mu uniform tebankozeeko bulabe n'amadda kali n'ateera bwadde eri nga naye afunayo omulala amuwa ssente ng'akola omulimu gwe gumu era okumukomyawo okumuyisa wano tugamba bani bano abatta bwe baba nga bayeekera be batutta nga balina omukwano munene nnyo n'abali mu uniform eza gavumenti enkolagana nga nnene kati juzi ku Mande bwe bamala mayimini ku Sande bamala okutta abatakisi n'omummotoka bawe ne babwokya ne tugamba ffenna tekifaako nno nnyo ne tugamba leero basse batakisi omanyi kirine bwe kiba tekinnagwa ku waaloole nange bagamba abaganda bagamba omuyizi awulira kyambwa ebyesi esimanyi ennyama kati tuba tuli awo nga bagamba nti abaaloole babadde bagenda okutikka emiti ne bagwa mu basajja ne bafubutuka mu nsiko weewuunya okugwa ku basajja nga bafubutuse mu nsiko abamu bali mu uniform abamu bali mu ngoye ezaaleeya abamu tebalina mmundu
ne babayimiriza kati addereva bakuyimiriza osooka n'olowooza banyimiriza kunsaba ssente bagenda kunziba kakati ne babawa ssente nabagamba mutuwa amasimu ne babawa amasimu mujjamu esaati ne bajjamu amasaati galamira wansi ne bagalamira wansi jjukira abantu balinga 30 bawambye abantu 5 kati buli muntu ne bwabeerako abantu nga 6 kwegamba kubanga abantu 24 ye abantu nga 6 bakuliko balina emmundu olina obwogerero bw'okudduka tosobola ono akuyimiridde wano naakuyimiridde wano olina kukkiriza buli kye bagamba naye nga tebakimanyi nti mu kubagalamiza wansi bagenda kubatta nga balowooza nti bino babaggyeko bino ne bakuba amasasi ne babatta ne kuwonako muganda waffe omu bamuyita Asadu yawona bamukuba essasi Katonda ye yamuyamba Asadu teyalina buyinza bweyamba bamukuba essasi ne likwata wakati w'omukono n'embiriizi kikyamutasa kyokka kati n'agwa wansi ne balowooza nti afudde ne bajja ne bamukubakuba nga balaba tavaawo ne bamanya nti afudde kati emmotoka kubanga jjukira babattira ku mmotoka zaabwe emmotoka ne bazikoleza omuliro omuliro ogwo gwe gwayokya emirambo gino egyali gigudde wansi ebyo byaliwo ku Mande kati ku Mande gavumenti ye South Sudan neeremererwa okugenda egganji awalinga mayiro 5 okuva ejjuba okujjayo emirambo okuva ku Mande paka ku Lwokuna ensi nebanja emirambo nga gavumenti etudde ejjuba mayiro 5 kuba kuva wano na Jinja kuva na Jinja mu tawuni kati kuba kafaananyi nga basse bannansi oba bakenya gavumenti ya Uganda neeremererwa okuva wano okugenda ejjinja okujjayo emirambo nga batyawo nga nabo batya ne gavumenti naye etya okugendawo okujjawo emirambo ekyo kiri nomo kakati sorry ekitali nomo Uganda kisobola okuba ennomo e South Sudan ani kugambe nayogera bwogezi ti Sudan nsi nto ekindetera omutawaana naye Uganda bw'ogyogerako nti nsi nto ne bwoba okyogerera mu maaso ga Pulezidenti Museveni olowooza akufaako kubanga obeera nekyogigeraageranyaako kaagati abantu bwe baafa tuba tuli awo ku lunaku lwokusatu ku luguudo oluva ennimiro okugenda ejjuba ne bakubirawo emmotoka z'e Kenya 4 kati olwokuba nti bo baali babitegedde nti bano abasajja tebalina mukwano buli dereva yavanga ku siteeringi nga nsiko yemweyimirira misinde gyo gyekalawo obunene kibira kati ne bakwatako 2 abo bo ne babatta okumanya babatta bubi omu ne bamusala ebyenda ne babisuula mu luguudo omulambo gwe ne baguteeka ebbali kye baagala ebyenda bajje nga babirinnyalinnya oba emmotoka eziyitawo kakati ne tugamba guno nga gujja bagidde ne tulangirira okuteeka wansi ebikola emmotoka zonna zirekerawo okudda e South Sudan wabula ne tulekawo ko omuwaatwa ogw'abannaffe abatwala ebyokulya era bo baamala ennaku nga 3 nga babitwala ebyokulya bo tebakola anti raba nga tulowooza nti bijja kuvunda nnyo naye babatta teri gwe batatta naye tugenda okulaba ne tugaba naye abantu bali be twekalakaasiza bwe bakera ku makya nga balina emmere awaka gye balya balina kye batawulira bulungi n'emmere ne tugisiba okuggyako waliwo bannaffe abaakola ebintu mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa ku booda ne baleeta poliisi nga bagigambye bano baagala kwokya mmotoka ne bakuba mu baana baffe tiyagaasi n'omu ne bamukuba okugulu naye nga ekiruubirwa kyali kyagamba no abantu bali katubalumyeko n'enjala natti zigenze naffe zeeyongera kakati olunaku lwaluli ne tusiikaganako na Bameri yakyambadde n'ayogera nga bw'obadde oyogera nti Sudan eriyo abayeekera ne tumugamba weebali nnyo madamu naye Sudan teri bayeekera bwe babaayo si be batutta nze omuyeekera gwe ngenda mu kibuga Juba neefunamu abalina essimu ye ne bamukubira ne muweereza sente ku mobile money nga naye tagijjaako nanziriza omuntu wange n'ennamba ne ngikubako wiiki ejja ng'ekyaliko
nga government tesobola mutracinga nga ne waliwo network yes oyo omuyekera kituufu sigaana kubanga buli nsi ndowooza ekyusa enkola yaayo bw'aba muyekera abeera so advanced era ng'ali so friendly ng'abeera na mu kibuga ebiseera ebimu ng'abeera wali network yes sigamba nti layini agisuula abeerako n'enjiweerezaako ssente oyo bw'abanga muyekera gy'ali pozi nga lwe lulimi olwogerwa mu mawanga amalala katukomewo tubuulire nate minisita meya kyambadde yabaddamu ki mu kaseera kano kenyini oliko impact fm lwedio lwasamanja program uganda yogera yes ndine chairperson oba chairman akulira bannaffe abavuga emmotoka ennene ba drivers abo niwo munemere kwenene ne babitwala ate mawanga ag'enjawulo batwala ebyamaguzi obudde buno ensi eri ku bunkenke bali mu kubatta kubamalawo tunagenda wa tunaddukira wa embeera bwetyo katudde okyawuliriza program uganda yogera. yes buterevu nkwaniza nate omulungi akyekomire ku impact fm radio lwasamanja eyakatweyungako yes ndine chairman omukulu w'abannaffe bano abavuga emmotoka ezitwala ebyamaguzi ebweru w'eggwanga mawanga ag'enjalo gatwetolodde ono nno ye Mr. Kinene Byron tuli naye ali mutunyumiza engeri bannaffe bannayuganda abavuzi b'emmotoka zino gye bagenzi battibwamu mu ggwanga erya South Sudan kuba obudde buno gye bali mu kuttibwa tulese atugambye minisita Amelia Kyambadde w'ebyobusuubuzi batudde naye yabagamba ki Mr. Kinene Honorable Amelia Kyambadde manyi Honorable Amelia Kyambadde kyatutwala ewuwe era kugamba tuli basanyufu nnyo kubanga Amelia Kyambadde abadde mu nsonga ze South Sudan ndowooza okuva nze natandika oziwulira nga zikyankalana 2014 era zijja namukaddiya ndowooza kubanga omanyi azibaddemu naye nga naye abantu bayogera nabo obwongo bwabwe naye abulaba kaagadi ekyo bwe kiggwa Honorable Amelia Kyambadde n'atusuubiza agenda kuyita line ministries line departments kugamba eziri mu line ye South Sudan kati nga si South Sudan naye eziri mu line y'ebyokwerinda kati nga defense poliisi ebyobusuubuzi yes biki so kalina bwe twavudde ewa Honorable Amelia Kyambadde yes tuba tuliawo nga gavumenti ya Katumu egamba yisize ekirangiro cabinet olwatula ne bayisa ekirangiriro bagenda kujja bateese eyakatumu eri waggulu Sudani yawamu oba yejuba bagenda kujja bateese naye ffe netugamba fine nze abadereva bali bangamba chairman lwaki toze ne ngamba no tebanampita ekirala tukooye ffe okwogera n'Abasudani nga balowooza ffe twogera ebintu abali ku gurawundi bali bulungi njagala nange embereko e Kampala olwo lukiiko mwerondemu chairman yes mutuule mu lukiiko mubuulire Abasudani bye mwagala era olukiiko ne lutandika olunaku lwajjo Abasudani lwaze ne bagamba nti tutaddewo emmotoka 12 ezigenda okubawerekera kaakati n'ekirala nti ebintu byonna tugenda bikolako jjukira si gwe mulundi ogusoose okweyama nga basuubiza embeera beeyamako security emmotoka nnyanga ze ziwerekera abantu emmotoka nnya ne zituuka okukwama nga temuli mafuta zebawadde okuwerekera kati ne bagamba abantu beesondengamu amafuta abantu ne bagamba tujja geesondangamu naye emmotoka n'abasirikale ne batuuka okugamba tebatuwa musaala nga bwoliwa nga abasirikale balina obawerekera okuva ku booda tebafuna musaala kati kakati ekyavangamu abantu ne bagamba kati kino kikali ekyavangamu nga eba bawerekera emmotoka kubeerako jjukira emmotoka entono yes emmotoka entono zidduka sipiidi yaazo kati gw'otwala kaloyinza okuba nga ogenda na Land Cruiser ogenda na Mpenkoni kale ogenda na Mark 2 oba oluusi Pulimo yes nedduka ki ekimu ne loole nedda kati be ekyavangamu mu bunyiivu obungi nga bavuga ne bagenda na buno omoloka obutono ne baasi era loole ne bazireka emabega kati obali bakumba kati abawo ne bagamba kakati fayida ki ne balabika kwevugira byabwe nabo ne bagamba ne sente ez'okusondeeza amafuta tuzivudde nako tebirina mugaso yes kakati wano we tugambira obanga emmotoka ennya z'abalema ate emmotoka 200 ezigenda okuwerekera yabaayi tetwetaaga mmotoka 2 kino kintu tekyetaaga mmotoka 2 ne bwe ziba 5 si gye twetaaga kubanga ekintu kye bayita okukola omulimu kakati gwe bwana Kalema okubeera wano nga tuli mu programu eno ekikwetaagisa kubeera nga kyokola okimanyi tekyetaagisa bantu 30 nti babayingize muno mu studio babiri 30
kyetagisa muntu omu nga kyakola kitegeera. South Sudan tugigamba tetwagala moroka kutuwerekera. Yeah. Bakwate detach oba barracks bazizimbe ku highways. Buli barracks egabana ekitundu kyayo. Kati nga bw'onogamba nti barracks eri Nateete kankuwa ekyokulabirako. Yes. Barracks eyo bagiwadde okufoot patrollinga okoma ekyengera ejjana nekoma ekibuye nobirawo ate endala nobirawo barracks endala eri wali etandikiraawo nayo negenda ngaekola bwetyo. Kitegeeza ki nti nze omupiira gwange ne bwe gunaaba gufunye ekizibu nja kuyimirira comfortably nkyuse omupiira gwange ntekeko omulala kubanga mmanyi ekifo mwenyimiridde kirise kiwa okusinga bwe naayimiriranga akamotoka kandesedda nokagoba sisobola. Ekyo mu Uganda tuludde nga ffe kyetutambulirako kubanga nze okuvubuka kwange navubukira mu North ng'aba North balwana eyo ffe gye twavubukira kati gavumenti ya Uganda nga kyekola. Era ne tubagamba yensonga lwaki no tugamba nnyo nti bino ebintu Sudan kati tekyabisobola. Kati ani abisobola because byetaagamu omukono gwa East Africa naddala. Uganda wano erina nnyo obukugu ekirala. Amagye ga Uganda ne bwe gatuuka obutuusi ku booda abo ababadde bateeze emmotoka ne bawulira nti abayi mukyateeze wane emmotoka UPDF etuuse ku booda emmundu bazizzayo mu bisenge bagita UPDF kasita babagamba nti abange UPDF etuuse emmundu bazizzayo mu bisenge. Lwaki no tembigamba minister minister baita nga mwe nkugambye wonaleba meri yakyambadde guno sigwe mulundi ogusoso okutuula naye tutudde naye era mukazi alwana mukazi mulwanyi wa ntalo bino byonna tuzze tubyogera naye kati olw'okuba ndi yo department ya defense ate si aye nayo ya mulala. Kati ndowooza Uganda ne South Sudan olw'okuba nti amagye okugenda mu nsi endala wabeerawo procedures eziyitwamu. Ndowooza kuba twatuuka n'okugamba nti sigambini yabaddewo oba yandigambye nti akakatundu mu kampenzi nkawerekerenga kubanga n'ebintu by'okuteesateesa bino nabyo bibi. Kaakati awo ebityo bibiri kakali so ekirala nga tugamba omukikali nkubulira mbulira abantu ebyande byabadde mu lukiiko lwajjo abantu abaafa lwatuddewo olukiiko lwajjo ku booda abantu abaafa baliirirwe n'emmotoka ezaayokebwa ku luutu eno si ziri emabega ku luutu eno emmotoka ezaayokebwa kubanga Uganda emmotoka zaffe 9 zaayokebwa loole ne takisi. Kali nga tulaba nti kyangu ku gavumenti kuba gavumenti okugula loole 5 n'egula n'obumotoka obutono 4. It is not a big deal. Babuwa abantu ne families bazisasulire nga bagamba bitujja biteeseza Juba ne gavumenti Juba Omusudani nze kankubulire Omusudani yankubako ekikonde twava naye Kampala nga mutise ebintu bye nga tugenda tunyumya nga talina na sente nanze mugulire ebyokulya ku kkubo e Kampala ne tugenda netuuka ku booda naye naafuna sente ze nangulirawo ekyemisana kati tuba tugenda twali tuyise Koboko waliwo akafo bakayita baazi tuba tutuuka ebaazi naye ndaba omuntu ng'ajja atambula ayolekera eri emmotoka gwe saamanya nti mulalu kali nze ng'obwongo ndaba omuntu atambula atunudde gyendi nange ngenda gyali nga manyi kye emmotoka agigira ki agiraba naye nenkendeezaamu ku misinde kati omuntu bwe yajja kalina emmotoka neŋŋamba omuntu atava mu kkubo kalina gyampugula muviire nakuba oluyi ku mmotoka yange ngenda okulira ng'Omusudani gwe natambudde naye ali mu mmotoka ankubye ekikonde ku mutwe akulanga ki nenyimirira nemugamba ate gwonkubira ki nangamba oyagala kutomera muntu oyo omanye ekyamusula eddalu eno ewaffe abantu babadde mu ntalo kalwaki wadde oyagala mutomera nemugamba naye simutomedde wabula nange mbadde mmanyi kyomuntu andaba tuli mu luguudo lwa ttaka era bwe twatuuka we bayita Emorobo nampaabira waliwo checkpoint bwe nagenda okuba nga akiriyalinga ebintu byange nampaabira n'agamba ono
atomedde kati ye yagamba ntomedde omuntu kati bwe namubuuza mutomedde ki nangamba mutomedde omukono iye gwakubye ku motoka oluyi omukono gwakubye oluyi ku motoka nga eringa egenda n'okuyimirira yes kati ngenda okuvaawo ne baŋŋamba kati ate naye kati we banteera kwe kuŋŋamba nti bagenda kunsiba ate nga yagala ebintu bye bituuke n'akyusa statement n'agamba nzijukidde omuntu yakubyeko oluyi okiraba kugamba South Sudan bwetyo bweri South Sudan banvunaanako okulinnya ow'amagye nali ndi yeyi nga nvuga emmoloka yange nali mpakinga ku hoteri nendaba omusajja nga musaidi mira nga jadduka ngoba ninga omusajja agoba emmotoka nenteeka mulooko najja n'akwata amayinja akuba emmoloka bwe naggulawo naŋŋamba onninnya ekigere ne mugamba musajja wattu eno loole etisse neekulinnya ekigere n'ofuna amaanyi agagigobanga odduka bwe namuliizonina n'agenda n'aleeta abasirikale ne baŋŋamba wano bakomanda baffe ne bwe babalinnya tebamenyeka naye bo tebalimba kitegeeza omulinnye era namusasulira emitwalo gya Uganda 3 bamutwale mu ddwaliro bamujjanjabe kubanga ekyabanyiiza nabagamba nti okutegeera nti luutu ebyasose saamulinnye azzeewoko ekigere nkirinnye mulabe bwe kifaanana kakati tebampala jeke ne bampanika era sente siyasasulanga neyagalidde mu nsawo nga mulimu emitwalo 3 ne bazitwala kyeŋŋamba kinasula so South Sudan kati abantu okupaakinga ku border enough is enough twagala South Sudan kati ekyabaleese wali n'olwalira olukiiko luddamu ekyabaleese wali si kwagala nnyo nteeseganya Juba amafuta gabaweddeko emmere gye bali ebaweddeko ebintu ebyo ebimu ebiri ku mmotoka ebitikkibwa mulimu ebya emergency ebyonooneka ebikozesebwa mu kaseera byabagala mu kaseera akatono ennyo kati bibaweddeko kati banoonya ekkubo emmotoka zino ziyingidde zitya Sudan kweko kowulira nga bagati bana tutubigaana tugee tubiteeseze Juba naye naffe tugamba tewali nteeseganya zitwetaaga Juba twagala amawanga ga East Africa gajje ku booda gateese kubanga gwe bw'otugamba nti tewali nnyonyi kubagala esaabuno ensonga gye bawa tewali nnyonyi eva Juba kujja ku boda tubagala ku boda kujja ku boda tubagamba tewali mutawaana ezo ziri mayiro 10 muzivugewo mufune emmotoka muteekemu baambasada bavuge bajje pulezidenti Museveni yava wano oba yagenda atya simanyi n'atuuka ku boda n'alinnya emmotoka n'agenda yeyi okungubagira galanga kabali baambasada ne baminisita tebasobola kulinnya mmotoka kuva Juba oba kuva Kampala kujja ku boda enteeseganya baleka basobola so ye embeera eri mu South Sudan bannaffe bangi bafudde twakafiirwa abadereeva bangi abantu banyaga abantu obuguwa waliwo obuguwa omanyi eri komanda buli komanda nego bajje eggulo mu ofiisi ye kati nga wano bwe banaagamba nti tie omuduumizi gundi bamujje ku kifo kye bataddewo gundi oyo ngaddeyo ku kyalo ewaabwe ng'agamba muteekewo akaguwa asolooze kyekiri e South Sudan kali buli omu oyinza okusanga obuguwa omanyi omugongo guno gunnuma kati waliwo omusolo gwe tusasula emmotoka yonna eyingira mu nsi etali yaayo esasula omusolo gwe bayita road user fee osasula okusinzira ku kilomita z'ogenda oddukozesa bw'oguli mateeka kaagadi ab'ejjuba bwe baamanya nti omusolo guno bagusasulira ku booda bo tebafuna ne bateekawo omusolo nga baguyita land fee kasobera nga ettaka awo njogera 212 ne balekawo omusolo land fee kaagadi bwe ntuuka n'empaayo lisiti zange zonna sajja n'aŋŋamba tewasasudde land fee Muga ndi ku boda land fee teriyo. Land fee eno lisito lomulage ya road user. Kubanga land fee nza tagenda gula taka. Kakali sarugudo. Kyeva gamba sagala road user. Njagala land fee. You have to pay. Ne mugamba kale nga sina sasula. Njagala ombulire enjawulo wakati wa land fee ne road user fee. Nakwata empapula zange. Nasola mu kadro wake. Nasibawo najja ne mundu.
nangamba galamira eh era nali manyi mpedde omusudani tayagala nnyo okukuba sasi ng'oyimiridde ayagala osooka ogalamire oba emundu baziyita kibooko kaakati bwe yangalamiza nanninnya ku mugongo musajja muwanvu kwegamba nanninnya ku mugongo n'akookinga emundu n'ogamba owedde n'akuba essasi limu waggulu banne ne bajja naye we bajjira okumwegayirira okunvaako nga mpulira n'okussa nnemeddwa era omugongo guno okuva bye byandetera n'okuva mu kuvuga emmotoka buli lwentuula ebbanga eddene nga guttuka guyinza okusirikiramu katono nga guttuka so be bantu be tukolagana nabo ne 2012 tuli mu 2021 gino sometimes ogana olowooza muno ogamba nti no era nga tebakyuka kaakali sudaani erina ekizibu kyayo omanyi waliwo ekibi ekisikire abantu abaamala mu nsiko omanyi na kino njagala kitegeere abantu abaamala mu nsiko emyaka 21 yes nga kitegeeza waliwo omwana eyayingira mu nsiko ng'alina emyaka 15 emyaka 15 South Sudan omwana oyo ayinza okuba ng'ali mu P6 oba P7 mu nsiko bamutraininga kutta yes okutta kulimu okuwolera eggwanga lwa Kabira kalina amalayo emyaka 21 ng'omulimu gwe kutta bano bapasita Serwadda ebbanga lye bamaze mu njiri kati enjiri yafuuka bbo butereevu okiraba enjiri yafuuka bbo era y'omusangaga ne bwatunuulira akatebe akalabamu engeri y'okutandika okubuulira enjiri era ayinza okugamba nti akatebe ako okalaba akuuma ako bwekamasamasa eggulu lisingawo kubanga bayibuli etugamba nti ebyo mutalabangako era bye mutasuubira kulabako olaba bwatandikidde katebe kati omusudani bw'amala emyaka 21 mu nsiko okutta kifuuka kitundu ku bulamu bwe kubanga myaka 21 agumaze atta bantu nga bwe gwa mipasa Serwadda bwagimaze ng'abuulira njiri enjiri neefuuka ekimu kutundu kaagadi bo bagenza okuva mu nsiko abo abantu abagenda nga myaka 15 tebasomye yagenda ali mu P6 P7 yageze teyagalidde tafunye mukisa kusoma mwe mu nsiko gy'abadde buli lunaku abadde alaba banna abafa naye amagulu gali mu byuma yes tayize kukola tayize kulima tayize kusuubula tayize bizinesi yonna training gy'afunye okuva nga musajja mukulu otukanga musajja mukulu afunye yakutta kwata mundu kati akomyewo mu bantu talina kisaanyizo kyakuteesa takirina akulaba ng'omuyekera buli gwatunuulira amulowooza mukuta kati oyo bw'omutuusa mu gavumenti bayibuli erina ekigambo kyeyogera sijja kyogera kubanga abantu bajja kugamba nti kibi bayibuli erina engeri gyedifayiningamu omuntu omu nti bw'atuuka mu buyinza nti omuntu bw'ati bw'atuuka mu buyinza ayitirira kwegamba alina ntegeera bweri naye ati n'omuwa obuyinza kaakati bwe bulamu bwe buto kati abantu tebamanyi kuteesa kati Sudaani lumu twaliyo mu meeting nga waliwo minisita gwe bakyusizza nga yagenda okuggulawo workshop yaffe kaakati ne bamukubira essimu abalala kati kireete wano mu Uganda President Museveni akyusiza minisita cabinet agiye omupya bamuyise agulewo workshop aba agenda okugulawo workshop n'afuna essimu n'amugamba togeza kulinnyayo ffe tetukumanyi nga minisita omupya kati waliwo force endala emugiraki emukubidde essimu era teyajja mu workshop yaffe kugiggulawo kale na bano ne baagala baleeta oli omukadde gwe baagobye ne gavumenti negamba naffe omukadde tumukkirizaayo workshop nebeerawo nga tewali mukungu wa gavumenti agiggulawo opposition ne gavumenti e South Sudan bonna beetya si opposition nga wano bwolaba nupu ne NRM nedda ekyo South Sudan kiri kitya NRM yokka yefuga tulinamu NRM B nkugambye minisita akulonze
gwe minister esimu neve w'omulala naga tojja kutula mu ntebe era togeza kusayininga document yonna kali nga tunatera okumaliriza program kambuze kino ekintu kino kati already mwasazeewo temugenda kuddayo ebyuma bigira bibeera wansi nga buteeseganya nga muteeseganya era nakati enteeseganya zitandise oluvannyuma lwa lanti ku boda wali ku boda enteeseganya zigenda maaso waliwo obukuumi kati ku boda saidi ya Uganda naffe tuteeseza saidi ya Sudan so saidi ya Uganda wo obukuumi weebuli Uganda ne bw'oyagala okuteeseza mu kkubo wakati kasobera nga totabula mmotoka ziyitawo era yensonga lwaki kugambye essaawa eno abaana abali ku boda abavuga emmotoka gwe n'ovuga buvuzi nga toteesezza nabo n'ovuga amagye ga UPDF n'ogatwala ku boda ne bakulaba ng'oga positioning eyo mu makubo we baddukira gye bayitira nga bagenda ejjuba naye bateesezza nabo bayinza okuvuga emmotoka ne bagenda batya UPDF nga bwekyo confidence bana baffe balina confidence mu UPDF ate bali abeeri batya ekigambo kye bayita UPDF n'obagaba n'emmotoka UPDF yeja era waliwo wali emabega lwe bagenda gavumenti lwe yagenda okununayooko abantu abali sitaaka obaani oba yakuba sasi mu butanwa n'alikuba towards convoy ya UPDF akatawuni kakunyumiza akatawuni kaawo kakunyumiza ne bakasalako yakuba esasi mu convoy ya UPDF mu butanwa oba mu butanwa oba yali anywedde enjaga ye naye akatawuni wawula tewali ate nno muntu yaffa UPDF teyatta muntu naye engeri gye balaba UPDF gyeva ku mmotoka ne confidence okunoonya ani akubye essasi abaawo bagamba nti kirabika amagye ga Uganda bagatendekebwa Amerika era bonna babayita bakomando omujaasi ava ku mmotoka anoonya akubye essasi mukulu kinene nja kuzza lulala obudde butuweddeko njaga gamba kasembayo eri bannaffe tusooka abasuubuzi wamu ne gavumenti nga tumaze program olakolale abasuubuzi tulina okuba abakakamu kino ekintu kye tuteesaako wali ku border South Sudan tetuteesa ku ssente zitusoloozebwako tuteesa ku bulamu bw'abantu tulina okubyawula emabegako tubadde nga twogera mutusolozaako ssente nyingi kati twogera ku bulamu bw'abantu abaafudde ne baleka bamulekwa emmotoka z'abantu ne zookebwa era n'enkya nga kigenda kuddamu ekitwogerawo kati so tetwagala muntu atugambe bannange muteese mangu nze njagala kgenda tolina gy'olaga ojja tugumiikiriza ojja tusonyiwa oyinza okuba ng'olina ebizibu byo ne tutaase bw'okimanyi nti banka mean insurance tesasulira mmotoka gye bookedde Sudaani tekirimu ng'ate Sudaani eri mu mukago gwa East Africa banka tebibiri yeeri banka terina kyeteesa naawe nti emmotoka yange yagiridde South Sudan obeera ku lulwo kati kuba kafaananyi masiikini wateekayo nnyumba yo wateekayo ettaka ku baaziika bajjajjaabo naawe ofuna akamotoka osondenga obusente osasule kubanga waliwo ababikoze ne bayitamu ku motoka bakookeza banka ekugamba ennyumba yo tugitwala butereevu so bannange mbaagaliza ekiro ekirungi ate neebaza ne impact okumpita wano bane mukama ayongere okubawa ekisa kye webale nnyo webali eddala omunaffe atuuliriza oyo mukulu Byron Kinene munaffe yakulira ye chairman owa bannaffe abavuga emmotoka zino ennene truck ne lorries ezigenda ate mu mawanga ag'enjawulo okuba nti batwala munange ebyamaguzi effe mu ggwanga Uganda naye tujja muzza bagenda mu lukiiko era banaalumala tujja kuba tumuzza atubuulire bateeseza batya naye banalimu okuba nti bateesa kuba twetaaga mirembe mu ggwanga lyaffe Uganda tulabe nga at least tuziba eggwanga lyaffe ndowooza kulo tujja kufuna n'ab'amasimu butereevu nnyo nnyo ddala kale paka olunaku lunaddako omulangira kalima ge gange